mvubye shaka washaka mumvawa mukama wange mvubye shaka Sabazonto sebo tujja kusaba obuze kuba tulaba ku Kakos Facts 256. Yes, abalabi ba Kakos Facts 256 babuzaako nnyo mugamba mutya mwebale nnyo okuwagira channel, mwebale nnyo okuwagira content wa wano, mwebale nnyo okubanga mufollowinga buli kimu ekigenda maaso. Naffe bwe tuli buli kyolaba njagala kukibuuza ng'okibuuza ono yanga anoonya akikuddamu mpola mpola kijja kuba kituukaawo. Webale kola kola mpola mpola wakatabuka kola tupambana nabyo kubanga bannaffe batusaba abali eri kye batusaba kye tubawa ate basaba bingi. Comedy mugazi we natuukira okumanya nti comedy mugazi lwe lunaku lwe nasooka okulaba ng'okola comedy ng'oyimiridde nga toliddiikuula ate nga comedy oyo yeetaaga okuwuliriza. Kyanjawulo ki ekyo kye watuula n'olowooza nga kyali kibulamu mu comedy we Uganda? Yes, ekizibu ekyaliwo oba kye nali ntunuulidde nga abantu bamanyidde nnyo comedy bwe bakola enansana y'omu n'akolebwa ekibuye n'akolebwa ekigo joko neyeetola neddayo enansana gye yatandikira ng'otuuka mu sho ng'omuntu asobola okubeerawo ng'amanyi buli kimu ky'ogenda okwogera n'amanyi kagenze ku bagisu agenda bogerako kino na kino bwamamala yatandika abagwere. Kati muli ne ngamba nti kiki kyensobola okukola nga tekifaanagana bwe kityo obwongo ne bumpa ekyo neŋŋamba nti nsobola okukola waaka nga omuntu ate alina kutuula butuuzi n'awuliriza. Infact bwe mankola n'omuntu ayagala okuseka enseko azisiba kubanga ataagala awulire ki ekiddako. Yes, mulimu lwenzija nga saagala kusesa busesa all the way nga mulimu endaba nga waliwo ka information akalina okuyitawo ngera omuntu bwakawulira yes taseka naye nga mutuufu ekyo mbadde sikimanyi mutuufu ekyo mbadde nkyetaaga. So ogenda okufundikira ng'otaayiza audience zonna omwana omuto ng'ajja kukulaba kubanga alina kyayigamu. Mulimu kyogenda okulaba ng'omwami ajja kiraga n'ekino mukyala wange akyetaaga n'akatwalako ewaka oba n'alinda ewajja obbalanga n'agenda n'amuleeta. Yes, kyokka ate oluusi n'atafunamu kubanga oyinza okunsanga enansana nga byenkoze si bye nakolawa ebbombo ate ng'oli omulala eyaliwo kyekyo kyakola okwetolola kwonna. Kale bwe tuba tutunuulira art industry yonna okutwaliza awamu ebibiina bize nga bibaawo nga mukola abamu nga bagamba nti ebibiina bino oluusi si byangu byakukwasaganya. Owuliddeko ebintu bingi nnyo bize bibaawo gye bwavaako awo sente n'ebirala bitera okwawukanya abantu. Ttiimu ogikwasaganya otya eno empya gy'olina kati okulaba nga waliwo achievements zetulaba ffe ng'aba bagoberera waliwo n'okuba nti muli so more organized mba mujja ku stage bukwakulizo ki bw'oyinza okuba nga owooyo akutegese nga mu ab'ekibiina nga bugwe n'obukwakuliza omuntu bwe yali agadde okumanya nti Bizonto bwe mbagadde kino kyenyina okukola kino kyenyina okukola kubanga okuva we bagulawo ebivulu nkiwagga omu ku bantu abakyasinze okuba nga bapangisibwa. Nkasookera gye watandikidde nti ebibiina olumu biba bizibu bikola ki ekisookera ddala kubeerawo pira eno eyeesimbye bweti nga teyuuga bweti. Kati bano abawa ne bajja nga bakwata ku pira eyo bamalula famire obajjukira. Kati bamalula ekimu ku buzibu bwe baayina ng'ebibiina ebirala byonna bibiina empagi zaali zanjawulo nga ziri empagi 3 nkulaba nti wano waliwo padde wano waliwo mese wano waliwo amonti kakati buli empagi eraako ekigyo erippako kati empagi ezo weziba tezisoose kukwatagana bulungi ebiseera ebisinga buli empagi ewaguka n'egenda singa yali emu ng'ali amonti bandiwaguse ne bawaguka naye nga amalala famire tegenze kyekiriwo leero nti leero tubeerawo bawaguka ne bagenda ne Bizonto nga weebiri empagi yegwe Bizonto weebiri osobola okuattractinga abalala bangi nnyo ne bajja ne bakwatako ne mukola ekigenda mu maaso kubanga tewali muntu munene kusinga institution. Leero nze naawe tukolera radio simba ensi etwagala nnyo etuwaana nnyo naye bwe tukeera enkya tugamba ntugenda ojja funa abantu abagaa nti simba egudde abo ke bagenza egudde naye bennyininyini bakeera okutuninga enkya bawulira ate ani akugedde mu bigere era nabo ne bamupiikinga ne bagamba yakola n'okusinga oli kitegeeza buli kintu tuyiga kiyige buli tv programu evaamu omuntu abagivaamu abagiyingiramu basooka kubavuma kyokka nabo bwe baba bagenda era n'abagizzemu babavuma okitegedde kati audience bwetyo bweri wabula
mu kuyimirizaawo group tosobola kwewala abantu kugenda tosobola kwewala endowooza zaabwe zanjawulo ekisooka buli muntu bw'abajja mu group ajja n'ensonga oli naga nze noonya erinnya omwana ajja n'agamba nze njagala kukolamu bantu bamanyi omwana ajja n'agamba nze njagala ssente omwana ajja n'agamba nze njagala kubeerako kumpi na Sabazonto just kubeera part of them kati bebakolera emyezi 3 4 5 mwaka ne babifuna bamala bifuna erinnya alifunye kati nga now what next ng'agamba kati ate ne ssente nzaagala eyajjira ku ssente nga kakati ate njagala n'obwannannyini kitegeeza nti omuntu yenna yenna buli lwabeerawo abanga kakosi gwotandise ngaomuwa emitwalo 2 nga gimumala bulungi bwagifunira emyezi 6 naga tekisoboka kati groups bwe ziba ensonga kiga tosobola kuzibikira bantu kugenda bo bajja kugenda era ojja kurekrutinga wakirimu ebirungi nakyo okuzuula talent kirimu ebirungi kati ffe bwe twayawukana bali bannaffe tebagenda batandika ekyabwe naffe tusigala wano wano bakuliyetingawo omulimu netuguleetamu akavubuka nabo gye bagenda ne bakuliyetingibwayo emirimu ebiri oli munauganda abadde takola naye nafuna chance egenda bwe bali nono nafuna chance ejja mu bano bombi ne babawo nga ebintu bitambula nange nembeera proud nti abo abatambudde abagenze balinako ettafaayi so wabaawo byogana nino bino tisobola byewala naye nga weebiri bakupangisa nnyo tokusente buutu genda mubuutu anti bapangisa nze nabaana bange oli mutabani olina okugamba bannange bizonto ebikomyewo ebikomawo mbakateyamba teweyamba by the way balikola charities ekyo kyembadde ngezaako okuleeta nti ozimu ku ssente bannaye bwemupangisa mumupangise addiza abantu naye bakupangisa owazitowa kyenkana kino egurupu ne bwanaayita ebuwajja kunfuna sagala kutula bantu mitima nga wasoma nnyo tukola muki kwanze nabadde nkulaba engeri gyokolamu ebintu oli musajja muyo bwobanga wasoma ku kigambo kye bayita mau liberio oli musajja basoma mau liberio kati nkusomesa senga si mau liberio Kenya teyandifunye independence abasajja balwana nga bazibu n'amasasi tegabakwata nga bakambwe eddagala lirire baaligasinga kati nawe wabisoma baali bazibu ne bayamba Kenya okutuuka weri kati era tubebaza bannaffe abamau liberio mwebale nyo bwemuba mukyaliyoko abawera naye nga yabadde mau liberio omusajja wa mau liberio ekintu kino badenda kuyita Julius Sabazonto naye kali ekintu kino abawagizi kyeboogera ntera nnyo okukiwulira nga bagamba nti muli Bizonto bya people power obuze wakiwulirako nakiwulira nnyo ekintu kino bwokiwulira kiyinza ekisooka mulimu embeera ejja n'ogikkiriza nti yakubaawo ebintu byajja mu Uganda muno nebiwamba era bitambula nga byebiriwo senga okeera enkya n'oyogera ekirungi gavumenti kyekoze oba walya eita walya oba tolyanga oba walya nkulaba bw'ojja n'oyogera ku kikunyigiriza oba wa people power oba opposition oba wa people power definitely era senga FDC ebaddeko nga ey'amaanyi senga tuli FDC senga DP ebadde ey'amaanyi era senga batuyita ba DP kati obuzibu bwewajja mu Uganda nti omuntu asobola okuvayo naga nti bannange oluguudo lw'enansa nebinnya bingi olwo mutukolereko olwo ba opposition omuntu yena yenajja naga nti bannange ebintu nga sabbuuni ali nnyo sabbuuni asinga ne sukaali oyo opposition however kuba bulumibwo ng'omuntu obuulyawo nebyowuliramu era nga teri ajja kwogerera okitegedde teri muntu agenda kuvaayo ayogerere kakosi nti bannange era oli olujja lwange nga lulabika ng'ate gw'osulawo kitegeeza bw'oyogera bwotonaga nti oyo kiwaki olina kigubira bugumizi bakuyite kyebaagala naye nga gweyisizaawo ki kyowulira nti kyekiri ku mutima gwo kogambenti nno ngenda mu charity abantu betugenda mu charity be bantu abasinga okuba obubi ekintwala mu charity kubanga bannuma embeera gye balimu nga ate nze ndi bulungiko basinga kati bwe njogera kwabo oyo opposition naye nga si we kiri nze gwolaba wano
ku ranking kwe banteeka mu people power singa wakyagulanyi mbogolabogoze ene okumulabako si kulwawo nze nasembayo mulaba nga ndi MC ku kivulu kyemubende ng'akyayimba yes ne mulaale sigenda nze njogera byange oyinza okwekanga n'okulonda saalo ati woba oba omukola otera nnyo okutunuulira ebintu ebitambula trending things ebitambula abantu ne batuuka essera ne bagamba nti komedi wo ayinza okubeera omuzibu ow'okuggwayo kubanga ebintu ebitambula bye tebisobola kuggwawo ati woba omutunuulira engeri gy'omukolamu Sabazonto n'engeri waliwo nekipya kati kyewaleese ekikofiira such creativity bwe tugitunuulira twebuuza wabijjawa era okuyiiya okwo okujja luddawa ezimu ideas zolaba nokati zino abantu bazaaga nnyo nga bazeetaaga mu vidiyo ekikofiira twakikolera emyaka egiwera naye ng'abantu tebamanyi ani akikola nze nasanga ng'abantu nembeera nabo nina abavubuka be nakolanga nabo ku Delta TV nga babirikodinga ne banterekerako mpulirizeeko omusajja ono akola ebintu bino wandibadde omuwulirako bakwagelolike oba bize naye nga nze mbikola kyabatwalira emyaka 2 omuntu yajja buzinanda otonaga naye gwe mubiwanga yabikola so ebimu ideas ezaaliwo zituzukusa obuzukusa ebirala nga bw'osanga nti muwino mulimu atunda obuleega mulimu atunda afupeti mulimu atunda ebiteeteeyi wengatto n'owempale n'owesaati buli muntu amanyi yakeeno nkya n'azuuka naga naye abantu bano bateekamu obuleega buno bujja kumpa sente nange bwe natunula nolangayo ati wange abantu bajjamu agala kuba teyaliiwo nemuleeta era negombayo n'abalala abajja bakoppe tukole bingi nakebyobufuzi kano nga kanyuma nnyo kakunyumira lwansonga nti tewali environment tewali society gyogenda kubeeramu nga teri mu politics tolina wosobola kubeera nga tewali political ne bwobeera mu nyumba nebeera mu byawaka era waliwo nti bannaye bwemuba musenenva musookeko zaataata ne bwobeera mu motoka yo gye wagula era muberamu ebyobufuzi nti nze mbeere mabega steering wheel nze nyiniyo okuwaawo kakosi mala mulagira bulagizi mala kukkiriza mutima okkiriza olina politics kakati obulamu butambulira ku politics fenna tukimanyi nti okubeerawo obulungi kwa kakosi n'omuntu omulala yenna okuba nti naalinamu 10 mu nsawo politics alina okuba nga li straight bwati mwamulemu omuzanya wedde politics owokuntikka aliko president yafuga n'enkoko eri eka kubanga bwaba tamaze kutereeza bintu enkoko zo zigenda kufa nga tezirina ddagala na mmere yes kitegeeza nti okutereeza buli kimu olina kuva eri waggulu ng'oterezezaayo ekiryoka kiterere tobitya naye bakukanga mugundu nogendako ekireke nazemu nendaba omusajja lambozi gwe yayogera mukwano gwange fanfe gwe njagala nnyo n'obulamu bwange bwonna mwagala kyokka ate omusajja mugezi nnyo naawe nze njagala ofunira olunaku otumitingisa akunoonya njagala okumulabako nange munoonya ngaomuyisa bubi bamulimba nti nayogedde ku ye nga ate nayogedde ku musajja amweta kakooti wekkono bali bantu batabuzi sikkiriza nti yanyingidde n'okunyigira wayinza okuba ali omuntu aga fake twitter account yatwitinze oba tumunoonyi nze mwagala bannange abasobola okumumpaako ng'ogenda mugamba ki nti mukulu nsonyiwa hawayusa mukwano gwange omulungi walidde kamere akunoonya nze nange munoonya leka tukusuubule ebiwoma bigwa byokya mbadde ne Sabazonto omu ku basajja betulina wano abali creative oli very creative nakulabye nga oyambadde ekikofiira ngaolina abaana bali abalala nempulira nga ate nekirala noba nga wasomeseza abantu nti 18 ataliwabiyaga 18 tolaba lwekyo tukwagaliza bisima byerere aba booking and booking
akanamba abakamanyi akagenda ku video ya Bizonto ku YouTube channel Bizonto comedy enamba buli video eriko enamba yaffe enamba nze ngikwata abankwana nzijuza ngenda kutikkula mwaka gujja okendeze ku namba okendi ku routing naye kati for now mukubenga mujja for business waliwo abakwana tuli musajja mulungi musajja mugezi baagala kunzaalamu baagala kimu kummanya bankunkumulemu abaana bandekaawo mbere bulungi mweramwe bali kutugoberera musubscribinge mulayikinge musharinge abatumidde omukulu talina tabu naye ngenda kufubanga bwensobola mukulu mawo tukunoonye omukulu ajja kubuzeekahaga nkalina baagala nabadde ntidde negera omukulu tagira ne bakugira engeri tuli mu kibiina ekifuga babaagala opposition etukyawe amaati olina kyombuuza kekabadde akatale